Gurefu yandi witchcraft temumanyi kyekola mu nsi wa eddogo erisinga yonna bweggwera ku malaalo wali gurefu yandi witchcraft kumala saba taatawo nga yafa ekirwadde bakikusitulira nga basitudde mu muzimu gwa taatawo. Nkwaliriza nnyo nyini ddala omulungi ali ku mukutu gwaffe guno gwa SML News. Ndi ne Kasozi Samuel Philosopher era ku mukutu ogwa Kasozi Samuel Philosopher nakuko ojja kuba wafuna bulungi. Tuli mu the Republic of Uganda mu kibuga kyayo ekikulu Kampala mu Bwakabaka bwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Mutundu lino erya Africa emera nga East Africa ku mikutu gyaffe okwo gyenkubudde bwe tuli ku YouTube channels biri SML News Yugi ne Kasozi Samuel Philosopher ate ne ku TikTok tulumbe n'ebigambo bya Kasozi ebingi ddala ebinyuma okuzamba ojja kuwemera okutufuna bannaffe ba Eden Gardens and Eden Restaurant byotambula nabo bwe tutyo. Our media sponsors, we are to service programs that face in what tell them what percent. Now we tell them we have to give a column with Mujabo or to Yambi by Ina Gardens and Nunji, one in Nansana, Ate Baku Mufumba Emele Gabula Kumikolo Nadala Embaga Kwanjula Kubatiza. Emmere y'ennyimbe tetugyogerako nnyo naye nga naye obubanga kyewayagadde ffe ky'okuba nti okudduka badduke n'ebisambi by'ente babikweke eno n'eri osobola okubatuukirira. N'ab'emitima emibi okuteeka eddagala mu kikozesa bano bo wali organize naye guno bino byamu okwefumbira abantu baabiyiga bateramu eddogo ajeki naye bw'omanyisi weetambulira ku ddogo twabivaako ebyo kati okubyewala ebyo muyina okukola. Opangisa abafumbi nga bali wali bayina tebalina kye bamanyi kukya tolina bw'obayingiramu tojja kubaleetamu mpala obasaba busabi mumpe ku mmere ate ne bagamba linda obuliri obutuufu naye bino ebyokudamu mu mwefumbire mugenda kussa abaana abagole tebajja kubanjula bajja kuba bamwanjula aleme okufuluma mu nju. naye ebintu by'eddogo bino Kasozi jo nabadde ntaawo emukono Sheikh zikusooka Siramu Sheikh bamata Sheikh zikusooka n'abuuza abantu bannange ebintu byaga nti ebyeddogo gyebiri oba tebiriiyo. Wabaddewo omwawulo wa Church of Uganda Reverend Canon Dikange weruuka ku luganda Haji Kirunda Faruku abuuza ffenna eddogo gyeriri oba teririiyo. Jjukira omwawulo wa Church of Uganda mwawule naga nti Ssaabadiikoni wekiyunga ebyabutaliimu abantu mu audience eno eddogo gyeriri kati neninda Seeka ndabe kyayogera. Seeka aba yayogedde ebitaliiyo yumba ajja kumwamba. Seeka yatugambye gyeriri eddogo gyeriri mbadde manyi yayogedde ebitaliiyo kyembadde njo mukola. Seeka omwawule kano yaga nti teririiyo linaayo naye Seeka yagambye bannange eddogo Omuzogezo kyogera ategeedde nti Seeka alina okubabuulira ekituufu. Ekya Seeka kyekituufu. Kyekituufu. Abo bwe kudda mu ddinaayo abo baleefulandi bayaaye buyaaye. Eddogo gyeri. Bamanyi buli kituufu naye beekoze olw'okuba ensi kyeyagala owulira. Naye nga bayaaye teririiyo liri. Seeka yagambye eddogo gyeriri. Bulungi nnyo. Era abantu Obusiraamu kyebwaga. Obusiraamu bulina ne surati nnamba eyogera ku bulogo. Surati Al-Kahf erinnya liriwo ekyo surati eyogera ku ddogo. Nabbi Muhammadi yalyogerako kyonna ekingirize Allah eri obukazi obukadde mu nkutu zaabwo mu budde obw'ekiro ery'eddogo eddogo gyeriri. Obusiraamu bulimanyi bulungi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neno mu Bukristaayo gyeriri. So naawe Kasozi Philosopher era nze singa nabaddewo nalimuweddeko ne package ya evidence era nagambye abantu abaliwo okuddawo okweka
abantu baffe twayonooneka ne tubeera nga mu state ya ddinaayo ne twogera omanye si webonyebonye n'eddogo gwe zikyova olaba nasalawo nti university zikola experiment bwe nkutuka bwe nti omulambo gwange baguwe university abaana banjigireko tebajja kunziika amalalo gabe tebajja gafuula kyakulogerako buli ddakiika ekyo nakigambye era nja wentuusa okufa either mulago paramedics obaani nja kubasaba mpandiike omulambo gwange mugutwale bayigireko abaana naye baleme kuguziika bayiga kikibakuyiga nebonesa muli mu nsi eki ennaku ez'owiiki bbiri amawulire gafulumya nga gagamba universities balaja tebalina mirambo baana kwe bakolera experiment then mujja kufulumya abasawo ab'ekiboggwe mumuli mu nsi omanyi medicine gye yava yomine bulijjo bwe tufa batutwaleyo ne batuzanyirako babikola bati emiramba ne bagijjawo bali gyebaweddeko kati bulijjo bagijjawo kakuze anti university ziweze n'abaana abasoma baweze musa mwebaze mutuukidde mu nsi eteredde waddayo 1700 ekibba mirambo mu Europe ne mu America n'okisomako mu Europe kubba mirambo ekibba mirambo mu Europe ne mu America New York waliwo gundi college eyaffe eri kyasukka abantu ne batuukana okwekalakasa ne batta abasawo nga n'emirambo gisusse okubbibwa ekyali mu Europe babayita ba resurrectionist bateekemu awo obasomera abantu resurrectionist in Europe abantu twetaaga kubasomesa era eggwanga lyaffe ffu nnyo tupromotinga ekintu kino abantu baweeyo emirambo kyeyagale tufune badokita emirambo resurrectionist in Europe olabe be baali baki esente omanye yaliko ku mulambo gwe gye baali batadde ku sente universities zehavayo nolabe abantu balowooza ebintu tuva mu kwesirwa byekugambye in Europe abantu tugenda tubeera mu dinaayo netubeera mu bakiresa resurrectionists also known as body snatchers were individuals who exhumed recently buried corpses to sell to medical schools and private anatomists for dissection. The trade was born out of severe localized crisis in European medical education. Bakuwa mu myaka kyawo bongolo kibatuuka ku Uganda kyakatuuka kati. The core problem as a surgery, medicine and anatomy flourished in the 17th to 19th centuries. The only legally available cadavers were executed criminally. Yes. This limited supply could not meet the surging demand for teaching material. Because a single fresh body could be sold to doctors for £10 to £20, a staggering sum when a weekly laborer's wage was just shillings, a lucrative organized black market emerged. Abantu bensi bakibeeramu batya musome ebintu bino omanye sigyesigise ekibba mirambo mu Europe olowooza okusemitinga amalaalo kwava kuki baatuuka mu Europe nga coffin bakola za byuma ya welding ne bateekako nekufulu omulambo gwaffe tebajja kugubba mu Europe abala ne bateekangako abakuumi ba resurrections ne bakola group ne bajja bakuba abakuumi ne bagubba omulabo guliko sente college zikwetaaga ng'ate kye bakola kyali kituufu omanyi bwe bajjanjabanga abaana omutwe omanyi bwe bakujjanjabanga myaka egyo before bakuteekanga mu kintu nga olaba waliwo gano agasoba mwe basiikira gafulampeni ogamanyi ako kati nga bakikolanga kyereme ne bakikuteekako kyakyuma omwana n'akwata ennyondo n'akopa olwo bawonya mutwe bayideni ge magezi ge balina nti gayinza okuwonya omutwe nekikuwaganira ovaamu owunze n'okuwunga paka bwe bajja mpolampola medicine
Ugundi evolution ya medicine ejampola mpola ne bajanga basuula eddagala. Mutamanyi bantu abo kye bayita okusala omuntu emanyi gye kwayita. Abantu bayita wala nnyo nga n'emirambo tebagifuna. Etteeka lyali ligamba ebungeeza omuntu gwe batadde kalabba oba kulemino gwe basse gy'emirambo egirina okukozesebwa. Ng'emirambo mitono nnyo. University zayongedde Oxford, Cambridge n'ewalala yonna ne university endala Padua, Italy n'ewalala baagala mirambo. Abantu bali mu ddinayo beesirwasa bagiziika ne bateekako abagezi ne bagibba. Buli mulambo nga bakuwa poundso. Kati ekyakomye eyo polisi era nabagambye Uganda yemutaasirwale kuyisa mateeka abantu okweweerayo emirambo gyabwe deliberate. Mugenda tuukawo wano mugenda kulaba abantu ababula. Baatuuka ekiseera abantu ba resurrection bye bawa ssente ng'emirambo gibabuze nga batta balamu. Ate omulamu n'amutwande bamuwa ssente. Paka kesi lwe yajja abooluganda babiri nabo ne babawanika kalabba era n'emirambo gyabwe nagyo ne bagiwaayo. Babadde battanga abantu ne babatwala ne batunda emirambo batta balamu. So amawanga bwe gatyo bwe gayita. Kaakati na wano tutakola ekyo. University ziwera kaakati kumpi nga 30. Nyingi. Wesomesa science banajjawo be bayigirako omwana amala n'abeera mu internship. N'abulwa omulambo gwayingirako sajja. Omusu wa kitambula kitya bino bitambula bitya ne bamuzza wali n'alinda emyezi nga 10 waalifuna omulambo adde naye atuule kaasali. So kakati tulina okudda kwekyo. So amawanga eyo gye gayise naye mwedde nayo yammwe wano yeba tutuna mawanga gali bakola na mu science twagala tubenga gali temumanyi wa gye bayita ebintu byo omanyi lwaki biri evidenced onagambye nti kyasukka abantu ne batandika okulumba bannaabwe mu kibuga Edinburgh ne London. Yes. Ng'ebibinja by'abantu mu 1828 balekedde okusimulayo abafu ne badda kukutta abantu mu bugenderevu. Babatwale ba lecturers basomesezeeko abayizi. Ojaluyogera ebintu ne balowooza kyokola ati abantu gaffe tubayo ne linagamba n'abasajja balabu naye nga tubirabye eyo gye baafa okutuuka okubeera neki. Bino nja kubisoma agambye okutangira kino waaliwo okulwanagana okw'amaanyi wakati w'abantu n'ab'ebyokwerinda ne batandika okuleetawo amateeka ag'okkuuma entaana n'okuleeta sanduuka ez'ebyuma ezitamenyeka okutaasa emirambo. Agamba nti byaggwa bitya byagenda okuggwa nga bataddewo etteeka ekkakali ennyo mu Bungereza eryayisibwa ne tutumwa Anatomy Act 1832 eryakkiriza amateeka omuntu okuwaayo abantu bawengayo emirambo n'okukozesebwa emirambo gyabo egitamanyiddwako baŋŋanda gireme kusuulibwa busuulibwa gitwalibwe abaana basomereko. Kyenda bagamba wano twakikolako ku investigatorship naye bagamba kye mulina okukola tuyise etteeka abantu deliberate era awo wenneeyamiraza omulambo gwange okuguteekako eddagala ku malaalo bajja kuwa university bagukolereko. Osanga oli serious ogwange gwe temumanyi ddogo kye bayita gundi graveyard witchcraft temumanyi kyekola mu nsi wa eddogo erisingayo nawe gwera ku malaalo wali graveyard witchcraft kumala taatawo nga yafa ekirwadde bakikusitulira nga basitudde mu muzimu gwa taatawo. Tandikira wano mpola agamba bw'ati nti bino nno agamba nti oba oyagala okwetegereza ebirala soma ku kye bayitadde Bucky and Harry Murders mu Scotland. Ettemu eryakyaka ennyo mu Scotland. How are London resurrections gangs operated? Baakolanga batya okusolooza emirambo. Specific anti-theft coffin inventions baayiya batya sanduuke abantu ze bakozesa. Mwesevudde wala era mu Uganda mwebaza abanga gali mwasanga babiyitamu dda. Byonna gwe tomanyi lwaki baatalikose miitinga amalaalo. Nyumiza. Era byava ku ekyo. Amalaalo basooka gateekangako mayinja mbu balemese bano abagasima.
bino bero bamalalu bagataddeko amayi agayinja aganene mukyalo lyo bwe byali ewaffe baziyiza abo nabasezina bakikugjeyo malaala okugjeyo omuntu so basooka ku mostly ekyo ne kiggwawo ne balaba nga babajjayo ne batandika osemiitinga okuyirako ddala enkukuto n'emitayimbwa kikalubiriza abatwala abantu ne bakola gundi ezo kofini ez'ekyuma bakalubirize bali abantu ne bateekako n'abakuumi nababona amawanga ago gabonyebonye lwakubensi tebategeera bintu bino fe tujja netubibabuulira abasinga balooza ate bano bagamba batwala mulambo recently baredi anti ofunde leero bakuzisa anti polisi eyali era kyofuna nti baziikanga nnyo n'abalamu polisi eyali mu nti omuntu olufa bamuziikirawo kyofuna ab'emisota abasinga babaziikanga balamu era ekyo kyatiisa nnyo abantu mu Europe ne batuuka n'okuteekawo entaana nga bateekako akadde ti omuntu wetuba tumuziise nga mufu asobola okukuba akadde wadde engulu oyinza okulowooza tekiri bakolanga entaana ne baddira ne bakute omuntu nga bamuziika ne kaswiki mu ngalo oba kasobola okusika kuliko oluguwa nti kuba abantu bangi babazikula bagendanga obazikulaganga balamu so kakati kino ekitiisa bangi kati batukolanga entaana bweru oluwaya ne luyitamu ne ludda waggulu ne bateekako nga ekidde nga wookoonako bwoti nga kyekoona so bo babeerangayo oluya nga kyeko ti omuntu muziise mulamu nga baddeyo bamuziikuula ebyo byonna byali mu Europe kakati baddiranga emirambo gye baakaziika ti n'omusayi kuba organize ezimu waliwo ezitwala 24 hours nga zikyalinamu omusayi gwe gumu kubisooka okwonooneka n'ebira naye mulimu organize ezitwala 24 hours nga zikyalinamu ng'omuntu azikidde ng'azikidde wewe ezitwala 6 hours wewe ezitwala 8 hours so kakati babeera ebyo nga bakyamumweyuna bulungi nnyo mubifuna ne mugenda mukola bulungi anatome wammwe ne mukola sajja buli kimu kyonna ne mugusa wali abalala ne bajja ne mugukyayo ne mugusayo ne mugusa wali bwe bagugyayo bwe baleetayo bakola experiment bwe bagusalayo bakola kibwebiti abo abasajja bwe baafa okutuuka okumanya nti no omubiri gw'opaletinga gwe kati wekyatuuka New York ate eyo kyasukka nti beekalakaasa ne balumba abasawo oli omusawo yakozesa joogo akaana akamu baziika muganda wano muwala ne bagenda bamugjayo buba busamba omupiira ku New York School of Medicine busamba omupiira omusawo n'awanika omukono gwa muganda wange ate bw'ogutegeera oba ne bugamba muganda waffe omukono tugulabyeri ab'ekyalo baalumba batta abasawo era ekitta abasawo mu America kyekyakendezeeyo ne balyoka batandika okupaswedinga universities wano kye nabanenyamu bakimanye realities university mawanga agategera ziteekawo babbulooka abagenda nga basomesa abantu obakonfisi ng'okuwaayo emirambo balekemu n'akasente omulamu Kasozi, sometimes you sound like, I'm trying to mention this word, you sound like inhuman, unrealistic, insensitive. Abantu bagenda kuyita mulalu. Gavumenti eteekewo ssente okusomesa abantu baweeyo emirambo. Mawanga agategera bagenda bakuba emisomo nga basomesa abantu ne bateekawo ne babbulooka bagenda nga bakonfisinga tibadde omuntu bw'aba afudde mu mutwe kino na kino akasente weekali tujja bawaayo omutwe sagalami mu yunivasite emunaalema okuba temulina mirambo endala sijja kupromotinga sajjali bajja kugenda eri then mwe ggwanga lyammwe mutasomesa sajjali mujja kugenda e Bufalansa amawanga gabanga mu competition yunivasite zaffe eriwo esinga okufulumya abasawo kyobala wano e Uganda tugenda kubonaabona abantu babakuba empisa abasinga ne babakuba enkyamu practical mutono tujja kutuuka nga temuyinifu kyafulumya basobola kusala bantu nga tulina kubajja yindi ate cost ng'abamu mubalina wano kuba mwalemera emirambo naye waliwo ati waliwo kenyinza okugula mu pointi yo abantu bafa n'atulekera famire nga temulina bwemutandikira netulisondeeza ebibbo maybe okuziika omuntu oyo wabanga wataddewo sente zilucrative sente omulambo gwe guli gwa bbeeyi newatewo sente tugeze between 10 and 20 million 30 bakyokuziika tuleke famire ng'ebonaabona mumwambuyako ne muguwaayo ne babawa sente
family neeyongera ne muona ne kosti z'olumbe era muba museebize kosti z'olumbe muguweeyo olaba wano mwebase regimu ya Museveni ebawadde emirembe temulina kyemwalabye naye mawanga agabaddeko mu omufuba mutwalanga kintu kiri mayina amawanga gabaddeko mu bisi nyina bagamba mbunewana obyokuziika sanga tugenze akakati kyo amawanga gakyakalimu okuziika temulina kyemwalabye singa mwalaba amawanga wegabonabona mu ssematalo singa mufunako ng'owa mass earthquake oba biki oba singa tufunako nga gundi kawumpuli yatta abantu mu Europe nyamuyita Black Death abantu nga bafudde nga bakeera kuzina bakiyita dance of the dead bakeera kuzina ngo bakatonda basanyuka osanga obulwadde bunaakoma ng'abamu bakutuka bali ku mazina ne bafa bazina essaawa 24 neekeera balowooza kikinabawonya kawumpuli nga temukyasobola kuziika bafu bangi okusinga population y'abantu amawanga galabye ebikolo ekyokuziika ne mukitta ate mba munakola muziika eno eri so kati ebyo ebintu bibaddewo naye nja kwebaza omusiraamu oyo yababuulidde ekituufu ensi emanye bino byonna ebintu ensizize zibiyita so naawe omanyi nti waliwo eddogo gyeri byebagamba akusimbira eddagala ku malaalo bulungi eddogo ku malaalo ate mosespe ojolabe abasinga abagezi be basinga okubyogera naye buli gwolaba abifumirira omanya abimanyiiko abasinga ababifumirira baba babimanyiiko bafuulemu abasiru nange ontaddeyo ze mbifumira nange ontaddeyo oyinza okuba tosobola kubanga wakulira mu kyalo ogambe nti wakulamiriggwe oli awakana nti eddogo teririiyo abadde afuna 2,000 afuna omulimu ogweza 3 miliyoni lwajja okukakasa nti eddogo kyeriri ng'oli ayinza okukola eddonde erinemesa omulimu ogwo ne contract ne bakuyita ogisayininga n'olema this eddogo ekiri tulemeseza it cannot be scientifically proven gavumenti empadde omulimu olinga aloga nga bagunzijako obanga nnema okutuukayo gwe ne lwe bakugambye nti ogenda wezibeera ssaawa 2 ozuukuka 12 weerabira nti ogenda ku 2 nze nina gye nali ngenda nga bampisa ku ssaawa 2 nazuuka 12 neerabira nga nzijukira 3 mbeera ntuuka nga bankubira tuuku nga sindaba nakwambala kugenda osiruwalirawo awo n'otomanya nakumanya ngeno yotegeera bulungi n'osiruwala ndoza nti okusobola is a natural intellect nti you overslept nazuukuka 12 nga ssaawa 2 kyokka ate bulijjo nga nazuukuka ne mukuno nazuukuka bukyali nenesuwa nengende wange nkuba ekibuuzo nga manyi kyalinayo obudde ntuuka olwo bankuyasiwa enzijukira nti zaabadde bweziti ebintu gye birimu mukyasaaga musaazi Samata yayimba olunyimba mu butale titojja kutundawo nga nange tulagenda kubali mu butale omanye ekiri eyo nti oli akuluga n'otafuna bakasitoma bulungi nnyo si bantu kubanga tebalina ssente kati nga bwe ennaku zino abantu baavu. This is what I keep arguing and thinking that way. Gwe omuntu omuyivu gundoza bulijjo I am one of those people. Ngamba n'abaana bange tewali ddogo. Ne kafere yatukwate eminkuduulu n'okweraguza temuli makulu. Alimba. Obona bobo omanye ebituufu ne olw'okuba society kyeyagala okumanya nti tebiriyo ffe Katonda yakola awo we batambulira naye bonna babimanyi babikola awo bafaaza abasinga babaseeka waliwo ne bamala okuddayo ne balagira ku malaalo wano nina famire gyemanyi yalina ya pulezidenti yafugako Uganda famire ye webali naye bakole okutereeranga ebibayigganya baddayo n'omufu ali mu kiswa ne bamuzuula nti waali ne babitereza ne balyoka baba omulungi mbamanyi sijja kubookera bwe twali ntereza ebijja byewaffe joozi 2024 waliwo jjajjaffe yali yafadda olwamuziika lyamani lifuuka kkubo abantu ne batambulirawo kati senga yeerogoza buli mulundi bannange nno mwaleka Kiirya mu kkubo bannange nno Kiirya ajja naŋŋamba mwamuleka mu kkubo Kiirya yambuuza juuzi nti n'abantu bazzukulu bange abasomye tebasobola kunzijjayo juuzi so abadde akyogera okumala ebbanga ddene
nisinga teyasoma ne mumufulugo olwokuba ne muvuluga naye ono namubuuza omuntu gwewerako jjajja wa jjajjange azaala jjajja azaala kitange. You understand? Kati bali emyaka egyo jjajja wa jjajjange azaala jjajja azaala kitange balinga bana generation nemugamba first of all senga omuntu ogukobako isura betukali kubaawo omuntu gweyogerako teyatumanya ongamba oti ati yabuuza nti bazzukulu be nabo tebamufudde yabamanya ddi tetuliiwo abaddaano ne babonoona abo abantu balina connection wetwawukana tuba tukyusaga kibange kitange yafa 28 naye twaziika kumpi n'amaka kubanga waliwo akabalo twaziika polisi yatugwamu ne batukwatakwata ku kyalo kwaliko abaali batemudde omuntu nga polisi bulijjo ebanoonya bayokya omuntu bamwogera mu nnyumba kati koolwo we tufiirwa olwokuba jjajjaffe yali kitange yali popular nnyo abantu bonna bajja n'abaali beekwekanga bulijjo nga polisi bwejja beekweka mu bitoogono bavaayo ng'ekyo kigenze baba balina okuba bajja kusula ku lumbe kati polisi yajja yayoola ffenna including me nabali banaabajjira omwo batusootinga mu kumakya bayula abantu nga 10 batusootinga mu kumakya nga bajjeemu be baagala so because of the panic abantu batulekere twaziika bubi nnyo. So I said no, now that we have some money let us remake our graves. But my purpose was simply transfer tandizirungi twetutyo senga najja that senga nga bwe mugenda okusengula bano jjajja mmwe yaŋŋambye naye musengule bamuziika mu kkubo kati mu kkubo tugenda mutegeera tuti nange nze mmanyiiwo ng'agenda singa kyagagenda hano hali ibaale hano ibaale mali tractor yali kalakatako greda hano hali ibaale hano ne hali eziyisa bwanyi aninga bato bange nti okwewojjako omukyalo katukikole mumutwale kasozi basima majja bayita 5 fuuti 6 zimugamba netuziyitamu ne mugamba isengo bwoine fuuti 6 tihaba muntu ati mweyongeralya ne basima nenkivaako naye fuuti 12 wansi. I am talking about a reality in my village called Kaira, Buyuge Parish in Kadumili. We basima bwe bati ndyogera yakandibonera kalinga dino igomba muntu yono nibagambo kachiringa buwunga kati emyaka aligenze emyaka gigenze negumba siri ya kisolo ono muntu kasozi basima futi 10 ne basanga ne balaliko okunoonya eggumba ng'omusajja yali muwanvu banoonye tulabye obugere tulabye ne batwala bwe bati batresinga ne basolooza amagumba twali tukyasobola gapanga bati waine line basolooza ne tuyoola ne tusa mu cases empya ze nalinguze new coffins ne bateekamu ne tugenda kuziika. 2 things I discovered nti abantu bedda baziikanga wala baziikanga wala tene soil level sijja seyongerako netupatwaita ku ttaka eryo obuyinjayinya netutuuka. That's what I discovered. I also discovered nti eggumba ly'omuntu okuvunda okugwerawo ddala kyasoboka naye obwo bulijjo buŋŋamba nti maybe omukazi no bajja bamunyumiza nti baziikaawo teri yayogera naye ogamba kati nti okkiririza mu ddogo kumala abantu bagenda buganyikwa naye abasinga 99% era naawe n'okuba obulungi lwakuba wakola ekyo osanga ebyali kunyize walimaze n'okyesuulirawo nkubuulira abantu
abasinga abakozesa ente bamalatereza wabikyusa kyekiyinza okuwagwa abo abantu bakudisipulininga ne bakuzzayo n'okola kyolina okukola olumala okubiteeza ng'otandika osaba nze sirikiriza namu. This is over 100 years ago. The man they're talking about Chiria wajajja called Chiria is over 100 years ago. Because jajjanga asemba yazaala kitange twamuziika 2025 naye emyaka 10 jjajja wajjajja muyanga 10 mwemeka naye ono yali jjajja wajjajjaawe azaala kitaawe baali bamuyita Magino. myaka girimu 2. I have never thought about this. You're talking about it now. Yes, those are realities. Realities lwakuba ensi eno nti ffe tetulinga mahanga gali agatwala nnyo okwetegereza ebintu kakati eyo information yonna omulala wajja nakibibyo lyalowooza. No, I have it. 2024, the village is Kaira A, Buyuge Parish, Gadumire Sub-County, Kadiro District. Nafuna ne baluwa, police letter, the exhumation certificate. The difference that I said we are going to exhume our dead. I not specify that my father. It required that all those who were wrongly buried there we shifted burial ground. Again, when you come to bury me, I have a new burial site within my same piece of land, but far from where we had put this around there. So that, but what I did not know, Tiombraizo Kuruguzanti against the Kumaran Kondoka. But you get up Charlie off. Banonya Amaran Gomula Yaksula Banonyaga Moto, Banonyaga Strange Alikubija, Banonyaga Chibino Bikolirako. Ya farm Tonga na Yogera, Agamara Kazikiza businesses on Zikira to Yogera. Already the water blood to Zoo. Babikolira. Tusirika busende tajja information naye nga abantu basi olaba wandi na accident mu mwaka gumu akagugu accident 7 waliyo kirabyeyo kasozo naye nga gwekenyi eyo soka yafiira mu nga 7 mu mwaka gumu okuva ogwokuna omwaka oguwedde accident 7 eza boda nyeze motoka 3 you solo za accident nayo gisa accident because angeliko agisindi mama we gwedda wano abantu babimanyi babali babimanyi uli okusetinga naga akagere mwali kagenda nobera aliko ekikuja n'ogenda alugwiremu awo. But we've called it an accident, something that happens unplanned, unknown, unmeditated. Is that not the definition of an accident? But supernatural beings can meditate. They can plan. Oli akuzingana nakutamuza nakusali genda wali otuuke waliwo. Mulibuze kwa abantu abasinga abamu abali gye nobiri abakaga bajja ku David Kulaba Isabi, my brother, my grandmate, my teacher. Ali mukubakolera programu zo nina muweereza akatambika tatyalabisi webutalenti waba yagalanga tetuli kumpewo muwe details ne evidence zaako wano ziresa bulesi kuba zirinamu abantu abanene abakyabamu bali mu presence office abamu mbirese n'embibikako yoyo akwagala ennyo yaga nti agenda kuweereza ka token of appreciation for your knowledge. Ngenda muweereza akatambi kyanaŋŋamba kikisembayo. I did not know. That's why Peter say wali abanyola wali aye yatele mutaleja chikabuka edogo na bisanga ebintu nga ndi manager so you are forcing me to go bisanga oli alese ebintu to office, but I would pick them and throw them away. They have never had an effect on me. But when I was a manager somewhere, I would find these things television and what is this Twitter be fete we would throw them away. You are now telling that they have an effect. Or did you feeling maybe in the future? You took a look at Bangamba mu byobufuzi omusanga nti muyanga nga tolose toli wangula kalwane nga I'm going to disprove you. No. Nakagwa busatu. Nze nali nakatandika campaigns bantambuza abenjo tugende wano okole bwe naye olowooza baba liyo kye bakola okimanyi
ebyobufuzi oyinza ogenda olaba ebyobufuzi ebyali okuloga okwali mu regimu ya Moi e Kenya, eddogo eryali e Kenya. Waliyo example esinga ey'eddogo eryali ligenze e Kenya wali eddogo kumulembe gwa Moi mu political class kumulembe gwa Moi Moi baalugana okusanga munnamawulire yali akuba ebifaananyi bya Moi kamera ng'agisibyeko omukira gwa Kamuki ku makya. Kasozi Moi is recent. Munnamawulire Moi akera nga munnamawulire alina okwenywereza mu kifo ekyo kyonna ekiri mu privilege abantu abali obulungi. Nina Kasozi ne Kasiba and you are all later ke Moi wale e Kenya ku mulembe gwa Moi eddogo lyali e Kenya baasanga omukazi omukalenjini mu ofiisi ya Moi ng'ali mu kukuba omuka mu buli direction agenda afuuyira ofiisi buli direction yonna nga n'ekiki baagala kumugya ku mulimu teyasoma baagala okuleeta abasoma omukazi teyaguva naye Moi yakeera ku makyafunye abagenyi baagala kubakuba bifaananyi ku State House. Abamu ku bagoli ba press secretary ba Moi ne bagamba nedda kamera akuba ebifaananyi tannaba kutuuka naye tumanyi looka ye waateeka kamera tuyinza nsobola obikuuma Moi naawe mugende mu kireere otuuka nga kamera kuliko omukira gwa Kamuki. Oh Jesus Christ. I need to find out that story. Nawagiteekamu awo basobola okikuwa wekikula futi ene mwanyisiba giteekemu bajja gikuwa story. So abo bonna ebyobufuzi abasinga bannabyabufuzi omulaba okwafu wa sente zigwere yewamu kwe protect which kuraf ni Moise in Moise State House State House State House bajja kikuleetera ensinga ogyeko abantu nti abasinga basiruwaza bano abatategeera buli omu najja n'akuleetera allegations of witchcraft inside the former president of Moi State House were detailed in the memo the president's press man by long-serving State House journalist Lee Njiru. Employees allegedly resorted to occult science, separate rituals, and witchcraft as desperate measures to protect their lucrative jobs, secure favors, and maintain proximity to presidential power. Bakujjawo enkokolo eziri awo kyova akugambe omuntu ayagala kuva ku mulimu ogw'emitwalo 2 ofuna ogw'emiliyoni 3 okuyingira awo nga waliwo omulala akubaddemu ojja kuwulira ekinaawuddirira awo naye olwokuba tubeera mu mulimu eno mitwalo 2 teryafaayo naye linnya lefu uliko kati Kenya kumanyi benefits eziri okwinaana pulezidenti nawadde Uganda omanyi eddogo eriri awo okwinaana Museveni Kasozi ebintu byo onagamba omwami gwe bayita Lee Njiru yazaalibwa 1949 yali munnamawulire yakumala emyaka 29 yakola ne President Jomo Kenyatta naye nebuyitawa Daniel Arap Moi 1978 n'akola naye bwe bamulitayaringa mu gavumenti eri nayagala ddemu eno yafa Jezi mukulu endaabi mu 2020 Lee Njiru president's pressman yawandiika nayogera ku ddogo eryali mu projekiti eno ey'okwagala okweremeza mu buyinza. mutumumanyizibwe muddawo abakunyumeze wobaga lwako tomanyi Mukasa ojobuze Mukasa mululi Mukasa ye mumanyi natuka ne magala mululi Mukasa yatuka okudduka mu makage n'agalekawo agayinanidde nakasongola esseesi n'agalekawo n'avaawo n'agenda mulina kitundu asula mu kibira nagenda magala mululi Mukasa asulayo mu kibira ng'otambudde nabuuza nti ekimusuza
yadduka mu makage yali ng'olutalo lwakagwa lwakitawo nabyetereka nakasongola nga buli kirawulira piki esijja n'oggulawo bwoti nga teri n'oggulawo bwoti amaliriza yagaddukamu lwokuba abantu tebali honest tebasobola tamanyi emirundi yagamba nti eddogo eri mu State House ya Museveni e Kampala teryogereka. Nze nagendayo nga njagala okugoba ku bya famire yaffe bangamba kimuggwe waliwo omugwe babba oluyi ng'atambula mu paaka ng'agoba ku ebyo byakayanira ssente z'abahiro oluyi n'agwa wali n'azirika maama wange yasikira mawa ye yamutwala ne mu ddwaliro ekyo ne kimukuba oluyi. Abantu boogera bulijjo nti Museveni abantu baloga Museveni nalooza ye yalobeka oyo olutamaguzi bwe yatwala ne babuka olutamaguzi yali musawo muganda nnyo okutwala Museveni teyamunywa kasitole tekali ku TikTok tutamaguzi n'amutwala nti okubuuka simanya mu lusuku n'amutwala Museveni abyogera agamba bwe yabuuka naye nga tabikkiriza alimba Museveni atulimba yamala okuyitawo kakati akulagalwaki lwaki yabuka ente enjeru n'eggalanga oba yakoma kukubuuka wa lutamaguzi yaga nti abibuuka tabitegere abimanyi naye abantu bwe batyo ffenna tubigira tumanyi tugamba nze sibikkiriza olaga abantu ntya kuba abantu bano abasinga abakozi sente balaga abantu sente zifamu tyera ffe twazaalibwa n'emikisa teri mikisa buli muntu alina emikisa wabula abantu beebonoona emikisa gyammwe buli omu alina emikisa okuba obulungi naye okusalibwa bwoti bakutandikako emikisa ne batandika ojjo era kyova olaba abantu abagezi abategeera ennyo bafa banaku buli omu atagetinga oyo bamweraliikirawo mangu so kakati bano abagaggawadde omwana ku myaka 25 yagaggawadde omanya abazadde be bakola bingi omudifendinga naye n'amaana gye n'abalaga ffe tulina mikisa teri mikisa buli omu alina emikisa naye bagittira wano abantu ababi nze nagwa ku accident nenoonya engatto yange gye nagwiramu mu accident kakati yabula yebonyabonya okuntula ku accident zengwako nanoonya engatto yange we natuukira ne kakati yabula walabako emu anti nava mu accident mu motoka ng'emu yesigadde mu kigere gye nali nsibye n'obuguwa emu ngenda okubuukamu okugwa wali nga teriimu ne mala ne ngenda n'emu paka gye nasibira gye we nagireka baliwo mu kunkolako naddo kiraba naginoonya paka yabula nakati yabulira ddala okuva awo continuous accident buli ddakiika bumanyi gwe kiri mu nsuma nasabako omulimu Samuel nga guli profitable naye nga buli lwotuuka okuke obulago obukuluma ne bujjula okwabika olubuto ne lukuluma n'otandika okuddukana ng'olwogenda ku interview mumulowooza ensi nti neeryawo naye omumanyi ekiri mu nsuma so oyagala omulambo baguwe medical institution baleme guziika oba search at first nali sinaba kumanya bano nti balaja nali njagala bakusuule mu Nayiro eggumba lyange lisibire Misiri nabo lyalinoonya eggumba lyange okulogerako abaana ligende Misiri naye nga buli omu waamanyi balyoke bajja bakukondeko ne bazungusa omulambo bagukoze buli kimu kyonna nali ekyo kigenda naye kasannafunawo kino nti medical schools zaagala kale ndaba aligenda emulambo agusabe yandogereko ekyo nemanya kibudde nali njagala bakutwale bulungi bagusuule mu Nayiro gukulukute omutwe eggumba ly'omutwe libe Misiri eddala libe Sudaani nabo omulogo gy'anaalijja okuteekako eddagala naye nze tebajja kunziika okubonyaabonya famire yange n'abantu buli ddakiika ate bwe kubanga kituufu eddogo yeriri amalaalo gaba gajja okunoonyeza kubanga obwongo bw'oyina amalaalo g'abasinga obonaabona abakesi abagagga amalaalo g'abagagga gabonaabona babajja kutwala nti oyo amagezi ago oza lwaki balwanira mugagga ono yakafe Masaka balwanira omulamu gwe bagusiike no bagusiike looza kwagala baba bagala kubabeere wali kumpi balyoke bakole buli ddogo lyonna ogwo gwe bajjayo omuzimu gwe ne gubanoonyeza ssente ngende wa muyanga Lutaaya ne gumugamba oyo ajja kuluma
tukole bwe tuti aleme kunnuma golaba oliye buli waako ati bamuluma tebakola ki muzimu gwe batambuza bakuziikulayo nga bwemunoonyeza sente twakola wano buli kyagenda ye tebamuluma buli contract kyasaba bakimuwa buli kiti ngaaliwemu gwengoddawo bannaife byagala femu naye tulina emikisa bagezi balina bye balina ebintu ebyo abasoga babyogera kwino babifaako nnyo omulala bamuziika bakole bwe bati bamuyiseekano bakatereke wano bino bigasa bwoli bagamba nti banoonya amalalo ga Namagoye ngoli ati amalalo ga Nalabako Namagoye okuziika kwali Kayunga Namagoye bamusuza Namagoye yafa bamusuza n'omulamu nga babasibye empingo emikono bagisibye ogw'omulamu n'ogwa Namagoye olw'abantu abagala okubba omulambo gwa Namagoye era zaalizibwa mukaago gw'ekiro ttiimu n'eyingirawo emiggo n'egifuga baagala mulambo gwa Namagoye kugubba mu Uganda Uganda wano olwokati omanyano genda olabe eyo n'ebusonga kuba Kamuli yesinga okubeera mu balubino Kamuli Buyende district Buyende naye Yirundu eyo abakaga segali mu Namagoye naye ng'omanya abazadde obuzibu balina abaana abo okubasomesa baba muri sitesa yonna bababba genda Tanzania simanyi wali malalo ga Namagoye sigala bagakweka Namagoye mbala n'okubaziika baba ku risiki nnene nnyo era okugenda abalongo abasinga bali Bukerewe wali ku bizinga e Tanzania ewali bannamagoye ebizinga ebyo baatwalangako bannamagoye nga bajje babateeka Bukerewe naye gw'omanye nti balina Namagoye bwe gitunda e Tanzania balubino amanyi protection gye beetaaga ebintu biri bineewunyisiza nti Kasozi omusajja omuyivu filosofa wani okkiririza mu ddogo nti emirambo waliwo abagyetaaga naawe okikkiriza era ne monito okukiwandiika ti medical school runs out of dead bodies nze ekyo I wouldn't publish that as a name nabanga ekintu ekiri kati nze neekwata obukulembeze bano buli okufunya accident tubabikira bubikizo ne mumulabako ne anti bwe tukubawa ne bakolerako bamwe ne bakutuddiza tuziike atoloza amagumba nago bageetaaga okugasomerako so buli feesi yonna bagyetaaga nga kukyali fresh bajja kugwetaaga emisuwa gitambula giti bwone amagumba gennyini abasoba neurosurgeons bajja kugasomerako era kusigala bakyakuterese so nawe kuvunda kubawunyirira bakupreservinga bakupreservinga nekubeera nga tekusobola kuwunya basomerako omulambo gumubayinza okukozesa ebbanga eriwera ne bakutuka kugumba n'amagumba nago ne bagakozesa abaagala ne bakozesa specimen y'amagumba wano abasoma ekiwanga omanyi sikaalu gwe ne joyce ziri mu sikaalu zino amagumba engeri gye gefikisinga olowooza abajjanja b'ebiwanga bakola balina kuyigira ku magumba bwe gefikisinga lino olisikayo amagumba go eringa jigisofi osikayo bwoti amagumba g'omuntu ago erimu nerindedesai galina obunga olaba akasumenyu gajja gekwata mu gwegani ebyo ne balina okubisoma nga balabye kawanga bannange katusooke tukome wano bwetu ne Kasozi Samuel philosophy ebintu bibiringa ebitakkirizika bwati obwabyogedde ekinyemusa nti wagenda kubisoma osanga birina evidensi wuyo omusajja yatayagala muziika abantu mumulogerako omulambo olwokulekangayo ze ebyokulogerako malala ombadde sibimanyi ne mu bazungu bakuwa ne procedure ologera otya ku malaalo biki byolina okukola osobola otya okugendayo obulungi emizimu egyo n'otogiviolatinga byonna babikuwa newakitekamu awo graveyard witchcraft abantu babasozi akulimba bakuyigiriza osobola otya graveyard witchcraft leka nfune kino ebintu bya Kasozi bino you are not just a human being Kasozi oli muntu are you human olwaki are you really human no ebintu bibaddeyo yes graveyard kurafiti bakuyigiriza emitendera gy'oyitamu okola bwoti ojjayo otya ettaka lyogenda okugattamu sipero oba olina byoyagala okukola oyinza okuwoza eddogo ery'okumalaalo
kuviira ddala mawanga mu Europe wa yonna bonna balimanyi n'emitendera ogenda otya okwapizinga souls ziri otwala biki kyova abamu babatwalira emmere gye baali eri favorable gye baalinga baagala ogendayo olwoyagala okugenda okutandika okusaba byoyagala ekyamazima abazungu kikino bakindaze nti graveyard witchcraft kyezo n'abazungu bamanyi eddogo ulira nno balogera ne ku online gwe logera shenanake Luciane jayo kamera bintu byakasozi bino